Yes, mu mawulire ge tulinawo waliwo okwekalakaasa okubaluse era nga abavubuka be tuyita ba Gen Z bayise ku street ez'ebibuga ebyenjawulo nga bwogenda okuwulira nga bawakanya omusimbi w'omusolo ogwonoonebwa ku cabinet omukulu gye yalonda. Eggwanga lyalonda ba minisita n'abakungu abakola mu gavumenti eyo nga bwe ngenda okusomera, wabula nga kigambibwa nti bano bangi tebalina mugaso, bagenda bugenze mu maaso na kwonoona ssente ez'omwe w'omusolo. Kakati kino kinyinyizizza abavubuka be tuyita ba Gen Z oba Generation Z abali mu myaka 25 n'okukka wansi, bayiise ku nguudo ez'ebibuga ebyenjawulo nga bawakanya omukulembeze w'eggwanga ne cabinet gye yalonda, omusimbi ogubasaasaanyizibwako, obuli bw'enguzi n'eggwanga lyabwe okubeera nga lyongera kwennyika mu mbeera ey'obwavu. Kakati kye bakoze bayiise ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo nga beekalakasa balaga obutali bumativu bwabwe, amasasi ne ttiya gaasi bikubiddwa, wabula balemeddeko bagamba nti newankubadde omukulembeze awaliriziddwa cabinet n'abanga agiyiwa baminisita bamu n'abasuula, abavubuka bagamba nti kakati kye tuwagala naawe kennyini osobola okuba nga okwatamu ebibyo n'ova mu bukulembeze bw'eggwanga lyaffe, kubanga ekyamazima engeri gy'ofuzeemu eggwanga lino emyaka emitono nnyo gy'omaze tetulaze nti tetulina lugendo, obukulembeze bwe tebulina gye bututwala. Abavubuka balemedde ku street nga bwe ngenda okuba nga nkutegeeza. Eggwanga lino ogenda kulitegeera n'omukulembeze agenda kumutegeera embeera gw'ebijjidde. Wuliriza, mu kaseera ke kamu nga bino by'owulira bigenda mu maaso ne mu ggwanga erya Uganda, baminisita ewali baminisita bawera ddala 80 ate nga togasseeko bakungu balala. Lino eggwanga lirina baminisita 28, wabula abavubuka banyiize bagamba nti abo baminisita bangi nnyo, era oluvannyuma lw'abavubuka bano okunyiiga kiwalirizza omukulembeze w'eggwanga eryo okudizolovinga oba n'okuyiwa cabinet ng'alaba nnamungi w'omuntu ayiika ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo okugezaako okuwakanya obukulembeze bwe. Omusajja awaliriziddwa n'agamba kale nzikiriza abavubuka b'eggwanga lino cabinet kanjiiwe, wabula kino tekirobedde bavubuka kusigala ku street nga bagamba nti wadde ogiyiye tulina n'ebirala bye twagala otereeze, era ngenda bikugamba byonna ogenda kutya. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV bali kubanga okyagoberera, bwe batonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Kankulage bino nze jembere nga nkuwa story yonna mu bujjuvu. Tout mon petit caillou. Rendre vamtsoka daholo izy rehetra rendre vamtsoka daholo ndray tonga daholo le polisy reny polisy reny tonga daholo tena hoe manakorotany fina lacrymogène rehefa tsy c'est grave quand même. Lasa ndray retsy amin'ny côté cité Saima dia ry amin'ilay misy boly le ry daholo izy menaka avy ireo zao. Yes, ekyo kyolaba kiri mu ggwanga erimanyiddwa nga Madagascar. Gw'atalimanyi ngenda ddi kugamba ogenda kutegeera ekigenda maaso. Omukulembeze w'eggwanga erya Madagascar awaliriziddwa okubeera nga adissolvinga cabinet ye. Omukulu amanyiddwa nga Andre Nirina Rajoelina ono nga yakulembera eggwanga erya Madagascar era nga abadde president waabwe okuva ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi gwa Desemba omwaka gwa 2023 osobola okubalabalamu emyaka emitono ennyo gye yakamala mu gavumenti y'eggwanga eryo. Embeera efaanana bw'etyo ng'egenda maaso mu mawanga agamu omulina eggwanga erya Uganda abalina ze cabinet ennene baminisita bakunukkiriza 8 nga togasseeko bakungu balala. Eggwanga lino erya Madagascar lirina baminisita 28
omukulu be yalonda era nga bagenda osavinga nabo. Kakati bannansi mu ggwanga lya Madagascar naddala mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Antananarivo n'ebimu ku bibuga ebiddakawo bye ngenda okuba nga nkutegeeza, bayiise ku nguudo nga bagamba nti ffe abavubuka bwe tugamba ffe bakulembeze ab'enkya. Naye ate baminisita be mulonda ekisooka bangi, ekirala bakadde, newankubadde nga yalondayo minisita omu akyasinze obuto ku myaka 28. Kigambibwa nti kabinet ejjuddemu baminisita abasinga obungi bakadde. Kakati abavubuka mu ggwanga lino bagamba nti tetusobola kukkiriza bino kugenda bwe bityo, bayiise ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo era ngenda kuwulira n'omuwendo ogenda kutya. Nakugambye ensonga zino nzikuleetera obiyigireko oba obiddukemu, kubanga embeera egenda mu maaso mawanga naddala ga Africa teyawukana nnyo na mbeera egenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Kakati ebirwanyisa abavubuka mu mawanga amalala kigambibwa ti ne mu ggwanga erya Uganda bye birimu, wabula gwampuliriza olina okubiyigirako oba olina okubiraba obulabi oba olina obisigalamu oba okubivaamu. Kakati njagala owulirize, tuli mu ggwanga lya Madagascar. Abavubuka be bayita ba Gen Z oba Generation Z bayiise ku street z'ebibuga ebyenjawulo bagamba tetukkiriza gavumenti y'abasajja bano kutujooga ssente y'omuwi w'omusolo egenda maaso n'okuba nga eyonoonebwa. Kyokka kigambibwa nti eggwanga lino amuwendo gw'abantu gwe balina kumpi hafu yaagwo bali mugenda maaso n'okuba nga beekalakaasa. Abamu beekalakaasiza waka, abalala bali ku street z'ebibuga ebyenjawulo nga bw'ogenda okuwulira. Okwekalakaasa kuno mu ggwanga erya Madagascar ngenda kuwa ebyafaayo byako kwatandika mu mwezi ogw'omwenda oguwedde, era nga byonna byava ku mbeera y'ebyensimbi nga bwegenda maaso mu ggwanga eryo. Omukulembeze amanyiddwa nga Andre Nerina Rajoelina ebintu bimuddugalidde, njagala owulirize bulungi nnyo. Wenkoledde akatambi kano nga kigambibwa nti abantu abakunukkiriza emitwalo 10, mpuliriza bulungi nnyo, si buli muntu nti oba ensi yonna erina kwekalakaasa, wabula ennamba y'abantu esobola okwekalakaasa ne bakola kino ky'owulira mu ggwanga lya Madagascar kyenjagala owulirize era otegeere ofokasingeko oba oliawo olina kyojja okuyigamu singa onaaba obitegedde. Njagala owulirize statement eno. Kigambibwa ekibuga Antananarivo nga kyekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Madagascar kirimu abantu obukadde 3 n'emitwalo 2. Ekibuga kyokka ekikulu kati kompe yalinga n'ekibuga Kampala. Wali ekibuga Antananarivo kirimu abantu obukadde 3 n'emitwalo 2, wabula nga kigambibwa nti abantu abakunukkiriza emitwalo 10 tebakola na 1% ey'abantu abali mu kibuga. Kigambibwa nti abantu bakunukkiriza emitwalo 10 abayiise ku nguudo ez'ekibuga ekyo ekya Antananarivo. Era abantu bano oluvannyuma lw'okuyika ku streets ezo kigambibwa nti abasajja ab'amagye, abasajja ab'ebyokwerinda bagezezzaako okukola ekisoboka okuziyiza abantu abavubuka bano, wabula abavubuka bagaanye era kigambibwa babasinzizza amaanyi. Kakati n'omukulembeze w'eggwanga amanyiddwa nga gwe nkugambye, amanyiddwa nga Andre Nerina Rajoelina awaliriziddwa. Ngenda kuwa ne ku byafaayo bye ogenda kutya. Tuli mu ggwanga lya Madagascar, atamanyi gye liri. Eggwanga eryo liri kizinga, kisangibwa ku lukalu lwa Africa sayidi eri wansi. Era eggwanga eryo ngenda nakubuulira beririraanye n'abalala ogende maaso n'okuba nga obategeera. Ekibuga ekikulu bakiyita Antananarivo. Kakati wuliriza bulungi nnyo, eryo eggwanga liri esayidi eringa mu Indian Ocean era liri awo ngeri ya kizingazinga. Mwabasoma geography gye buvuddeko munkakasa nga mubimanyi bulungi nnyo. Nawe wazagoberera omukutu guno kubanga ezo stories nazikolako nga nkulaga buli ggwanga gye lisangibwa n'embeera mwe riri. Tuvudde ku kibuga Antananarivo. Wuliriza kakati ekyo kigeraageranye ku kibuga Kampala. Waliwo ekibuga bakiyita Antsiranana. Ekibuga kino kigambibwa okuba nti kirina abantu si bangi emitwalo nga 13, wabula kigambibwa nti mu kibuga kino ekimanyiddwa nga Antsiranana ekibuga kigambibwa nti ku bantu emitwalo 13 abantu abakunukkiriza 1000 nabo beegasse ku bannaabwe ne bagenda maaso n'okuyiika ku nguudo z'ekibuga ekyo nga bagamba bawakanya ne sekuwakanya yenna. Enkola za musajja mukulu amanyiddwa nga omukulembeze gwanga amanyiddwa nga Andre Nerina Rajoelina ebintu ngeri gyagenda maaso n'okuba nga abikolamu. Kakati na bano nabo beegasse ku balala bali mu kugenda maaso n'okuwakanya. Era omukulembeze w'eggwanga nkugambye agonze si lwa kuba nti abadde ayagala, wabula olwa pressure emuteekeddwako abavubuka be tuyita ba Gen Z oba Generation Z bamutaddeko akazito, bw'atyo n'awalirizibwa okudizolovinga oba okuyiwa abamu ku ba ministers ng'abavubuka kye basabye. Naye nkugambye wetwogerera oba wendikodingidde akatambi kano simanyi gwe wookalabidde. Kigambibwa nti mu ggwanga erya Madagascar ebintu byakyuseemu si byangu nnyo. Ebimu ku bibuga ebijjuddemu okwekalakasa wetwogerera nga ofudde ku kibuga ekikulu Antananarivo, ekibuga kyenkugambye kye bayita Antsiranana, waliwo ekibuga ekimanyiddwa nga Mahajanga ekyo kirina abantu abakunukkiriza emitwalo 25. Waliwo ekibuga bakiyita Antsirabe kirina abantu bali mu mitwalo nga 27. Waliwo ekibuga bakiyita Taomasina abantu emitwalo nga 33, n'ekibuga ekirala bakiyitwa Taolangnara
Taulangnaro ekibuga ekyo nakyo kirimu abantu abatawera na mitwalo 10 wabula bino bye bimu ku bibuga ebijjuddemu okwekalakasa wetwogerera. Waliwo ekibuga ekirala kyendabyeko bakiyita Fianarantsoa. Ekibuga kino nakyo kimu ku ebyo ebibuga ebigenda maaso n'okubanga bifeesinga okwekalakasa mu ggwanga erya Madagascar. Gwatamanyi mbeera nga bwetambula oba atamanyi ggwanga eryo, njagala kubanga ndikutegeeza ggwanga liri mu mbeera ya kizinga oba ggwanga lino kizinga era nga lisangibwa ku Indian Ocean eri wansi ku lukalu lwa Africa. Kakati okwekalakasa wetwogerera kutandise okubanga kuyinjiwa, kutandise okubanga gavumenti embeera ebava mu mikono kubanga namungi w'omuntu yeeyongera bweyongezi. Naye abeekalakasa abo boolaba si basajja bakulu, si bakungu, si baminisita, si bakozi ba gavumenti, wabula bavubuka. Abamu ku bano bagambibwa okuba nti n'emirimu tebalina. Bagambibwa okuba nti babadde bakatikkirwa abamu nga tebalina mirimu, abalala nga tebalaba kyakuzzaako, kyokka nga yo gavumenti abasajja bagenda mu maaso na kulya musimbi. Ogenda kutya pulezidenti ate nga taata we munnamagye. Ogenda kuwulira oli ku mukutu gwa Red Zone TV. Webale kubanga okyagobera bina gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambulira ddala ffenna. Bino byonna njagala obitegeere, nkugambigana amawulire genkuwa nga kuweredde mu kaseera kano wenjagalira obeere ng'ogategeera. Kati nga sinnakuwa baminisita kibagobeddwa era baminisita bali bameka abavuddeko emberebezi. Kiriza nsooke nkujjukize Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti munoonyeeko ennamba y'essimu eri 0753 85 64 oyo asangibwa Njeru ku luguudo olugenda Ejjinja. Osobola okugendayo, osobola okukuba ku nnamba eyo direct, ate era ennamba eyo eri ku WhatsApp, osobola okumusanga ku sayidi eyo ku mukutu ne mubanga mwogerezeganya. Tukyali mu ggwanga erya Madagascar. Omukulembeze w'eggwanga akazito kamususseeko bw'atyo n'agenda maaso n'okukola bannansi naddala abavubuka kye babadde bamudimandinga. Mu mwaka ogwa 2024 gwali mwezi gwa January ngenda ku mwezi 13, omukulembeze w'eggwanga erya Madagascar Andre Nirina Rajoelina yafulumya cabinet y'abaminisita 27. Madagascar's president Andre Rajoelina unveiled new 27 member cabinet oluvannyuma lw'okufuna list. Jjukira mu ggwanga lino gwabadde tamanyi engeri gye balondamu baminisita. Mu ggwanga erya Madagascar wulira bwe bakikola, balina president, balina ne prime minister. Kati prime minister oba parliament basooka ne ba shortlisting amannya agaba cabinet abagwa ba members abagwanidde okubeera mu cabinet, then a list eyo ne bagiwa prime minister. Prime Minister nagireviewinga then nagitwalira mukama we president. Kati oyogola Rajoelina. Kakati president n'alangirira era bwatyo n'ategeeza eggwanga nti bano be ba minister bengenda okugenda maaso n'okubanga nkola nabo. Kakati wuliriza ba minister 27 nga naye ku omutadde 28 ne Ssaaba minister amanyiddwa nga Christian Ntse. Ono yakwata list n'agitwalira mukama we. Mweno list nga mwe muli ne minister gwenkugambe w'emyaka 28 amanyiddwa nga Max Fontaine. Kakati ono naye bamuloda okubeera Minister of the Environment and Sustainable Development. Wabula abavubuka bagamba nti ono bayinza okuba bamuteekamu nga katego batulowoozese tinaffe abavubuka batulowoozaako. Kati cabinet eno gy'olaba ey'aba minister 27 kigambibwa nti mu ggwanga lya Madagascar ereese obuzibu era abavubuka mu ggwanga lino bakyagenda maaso n'okubeera nga beekalakaasa ku ki baminisita bangi. Mu ggwanga erya Uganda tulina baminisita bakunukkiriza 8, ba cabinet minister, ba state minister, abayambi baabwe, ate abo bo nga tobabaze kuba wala abayambi baabwe ba permanent secretaries n'ebirala ate omuwendo guba gujja kweyongererako ddala. Kati mu ggwanga erya Madagascar baminisita 27 bokka be baleetedde abavubuka ba Gen Z oba ba Generation Z okuyiika ku street nga tebaagala na kuwulira nsonga yonna. Era wenjogerera oba wenkoledde akatambi kano nga president w'eggwanga erya Madagascar awaliriziddwa atidde kye yalaba mu ggwanga erya Sri Lanka, atidde kye yalaba mu ggwanga erya Nepal, agonze n'agamba bannange bavubuka b'eggwanga lino cabinet kanjikendeezeeko baminisita abamu agenze mu maaso n'okubanga abasuula. Wabula ekyo tekirobedde bantu kusigala nga bagenda mu maaso n'okwekalakaasa gwabadde takimanyi. Okwekalakaasa okugenda mu maaso mu ggwanga lino waliwo n'emikutu gy'amawulire egy'amaanyi okwetola ensi yonna giri mugenda mu maaso n'okubanga gipuushinga oba gitegeeza ensi ku kiki ekigenda maaso mu ggwanga erya Madagascar nga n'emikutu egyo mwe muli n'ogwa Red Zone TV ky'obadde tonnaba kubanga omanya ogenda kukitegeerera wano. Omukutu ogwa BBC British Broadcasting Corporation gwakedde ku makya ne guteekayo ensonga eno. Kakati ngenda kugikuwaako otegere okwekalakaasa kuno ensonga endala ezaakuviiriddeko, wabula nga sinnakuwa kino njagala nsooke nkuzzeeko emabega. Mu ggwanga erya Madagascar okwekalakaasa kuno si kwe kusooseeyo kubanga ffe wano tukuwa ate tetukuleka mu bbanga nibyo badde tomanyi tujja kutwalako obeere ng'obitegeera. Waliwo kye baayita Malagasy Uprising
wakati w'omwaka gwa 1987 n'omwaka gwa 1989 eno yali rebellion abavubuka mu ggwanga erya Madagascar nga beerwanako ku bufuzi bw'amatwale ejjukira eggwanga lya Bufaransa lye ly'abakolonizinga era nga kigambibwa nti abavubuka abali mu 1,100 abatandika okwekalakasa beeyongera paka bwe baawera kumpi abavubuka 10,000 nga balaga obutali bumativu bwabwe era nga balwanirira independence. Mu mwaka gwa 2009 kye bayita 29 mass demonstrations mu ggwanga erya Madagascar okwekalakasa kwabalukawo mu kibuga Antananarivo era nga okwekalakasa ku mwaka gwa 2009 kwawaliriza ne president eyaliko obudde obwo eyali amanyiddwa nga Marc Ravalomanana oyo omukulu oyo n'agenda maaso n'aba nga alekulira obuyinza oluvannyuma lw'abantu bano. Kino kyaleetera Andre Rajoelina okulayizinga ku buyinza. Andre Rajoelina yoyo gwe twogerako olunaku olwaleero. Mpuliriza bulungi. Mu mwaka gwa 2023 waliyo akalulu naye kigambibwa nti famire yaabwe noono baali babaddeko mu buyinza era babadde batambulidde mu ggwanga eryo okumalira ddala ebbanga. Mu mwaka gwa 2029 okwekalakasa kwakwata president eyali amanyiddwa nga Marc Ravalomanana n'aba ng'agobwa ku buyinza oluvannyuma lw'abantu okwekalakasa. Kigambibwa nti okwekalakasa okwo kwawa abavubuka amaanyi era ne bafuna momentum kati buli mbeera yonna egenda maaso mu ggwanga erya Madagascar bo tobanyumiza kintu kyonna ne wobanga president walayidde mwezi guwedde bo bagenda ku street ne beekalakasa ne bakulaga nti baagala obaviire singa obaako n'ekintu kyotakola. Bamanyi bulungi nnyo ssemateeka waabwe kyabagamba, bamanyi bulungi nnyo okulwanirira eggwanga lyabwe, bamanyi bulungi nnyo okukola ebintu ebyo. Newankubadde nga neeno kigambibwa okuba nti amagye gakola omulimu munene nnyo okutta, okutugumbula n'okuwamba n'okubuzaawo abavubuka abagenda mu maaso ku street okulaba nga balaga obutali bumativu bwabwe nga bw'obiraba mu ggwanga erimu neeno bwe kiba. Amasasi ne tiyaggaasi bikubwa era nga niwe twogerera mu kwekalakasa kuno kwokka kigambibwa nti abantu abawerera ddala basukka ne 30 bakakasiddwa nti be baakafiira mu kwekalakasa kuno. Nkyakutwala mu mwaka gwa 2023 waliwo okwekalakasa okwali mu ggwanga erya Madagascar nga balonda president ono yennyini aliko. Abakulembera ebibiina by'ebyobufuzi ebiri ku ludda oluvuganya opposition parties baboycottinga okwekalakasa baboycottinga akalulu nga balaga nti akalulu kano tekaali ka mazima na bwenkanya. Eyo ensonga yaviirako abavubuka okubeegattako ne bagenda maaso n'okuyika ku street z'ebibuga ebyenjawulo omuli n'ekibuga ekimanyiddwa nga Antananarivo kyenkugambye nti kyekibuga ekikulu eky'eggwanga lino. Kakati okwekalakasa okwo kwe kubadde kukyasembyeyo wabula omukulu ono ayingidde State House era ng'embeera obufuzi bwe oba obukulembeze bwe mu myaka gino 2-3 bubadde bwa bunkenke era abadde ku pressure oluvannyuma lw'abavubuka okubeera nga baatandikirawo okwekalakasa ne mu kumulonda. Kakati we twogerera okwekalakasa kuzzeemu. Okwekalakasa okutandise ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omwenda olwaleero 2 omwezi ogw'ekkumi okwekakasa kwatandise nga 25 ogw'omwezi oguwedde omwaka guno gwennyini 2025. Wuliriza bulungi nnyo. Pulezidenti w'eggwanga erya Madagascar Andre Rajoelina ne gavumenti ye babadde babavunaana okubeera nti amazzi wuliriza bulungi nnyo ezimu ku nsonga ezireetedde bannansi mu ggwanga lya Madagascar okuyika ku street ne banyiiga nga tebaagala kuwulira kintu kyonna. Ziwulirize ogende mu comment section ombuulire oba naawe ensonga ezo zirabako ewammwe oba tozirabayo. Bw'oba ozirabayo gwe okolawo ki oba obiraba bulabi. Wuliriza kigambibwa nti mu ggwanga erya Madagascar wabaddewo kye bayita persistent power and water shortages nga kino kye kireetedde abantu okuyika ku street. Wuliriza power and water shortages kwe kubeera nti amasannyalaze matono ate n'aga amatono gavaavaako. Genda mu comment section ombuulire mu ggwanga ly'owangaliramu gwe awulira olulimi lwenjogera gyebiri ebyo oba tebiriiyo. Kakati mu ggwanga lya Madagascar ne waffe gyebiri era bannansi bali ku street bagenda maaso n'okwekalakasa. Amazzi kigamba nti gabadde gabbula ate nga naaga agaliwo gabbeeyi nnyo. Ekitongole ky'amazzi mu ggwanga erya Madagascar nkuwa ekyokulabirako nga olaba National Water and Sewerage Corporation mu ggwanga erya Madagascar kigambibwa okuba nti babadde bakyajinga ssente nnyingi ku bantu ba wansi mu ggwanga erya Madagascar. Kati ate nga kigambibwa nti waliwo ssente we bazirinnyisa oba oliawo nga bagezaako okukola kye bayita better living conditions ne government accountability oba oliawo bafune kasente akagenda mu maaso n'okubanga kasaavinga eggwanga. Bannansi bagamba twagala accountability eyo ate twagala better living conditions ze mwogerako kubanga ekyamazima tubisasulira. Amazzi tegabbula ate aga amatono ga buseere, amasannyalaze gabbula ate n'ago agaliko gavaavaako mu ggwanga erya Madagascar.
kakati bannansi bagamba tetugenda kuzikiza era tetugenda kulekera wate tetugenda kwetiiririra omukulembeza amanyidwa nga Andre Rajoelina wetwogereranga ebintu byamuddugalidde dda kabineti ye eyaba minisita 27 wetwogerera yagidissolvinze dda nga bwogenda okuwulira mu kiwandiiko wetwogerera abantu 22 n'okusoba be bakakasiddwa tebamaze okuba nga battibwa mu kwekalakaasa kuno okugenda maaso mu ggwanga erya Madagascar wabula abasukka mu 10 be bakatwalibwa nga taasulewo taasiibewo yali ku mumwa gavumenti ya respondinze kyebagamba nti responded with force nga beeyambisa omukka ogubalagala beeyambisa raba bullets amasasi ag'ebipiira okugezaako okugumbulula abeekalakasi mu ggwanga eryo omukulembeze w'eggwanga amanyidwa nga Andre Rajoelina okugezaako okurespondinga ku bavubuka bye baagala kugambye bavubuka bye bakulembedde kino era bye bali mu kusalirawo omukulembeze w'eggwanga ku kiki kyalina okugenda maaso n'okuba nga akola mpuliriza bulungi Andre Rajoelina agonze era ng'ennaku z'omwezi 29 okwosa jjo omwezi ogw'omwenda 2025 yadisimisinze yadissolvinze kabineti ye n'akendeeza ku muwendo era yadisimisinze abantu bano yagobye prime minister mpuliriza bulungi gwali ku mukuto gwa Redson TV yagobye prime minister we ng'agezaako okukakkanya abeekalakaasi teyakomye ku ye yagobye ba minister abawerera ddala naye wano mu kiwandiiko bandaga dismissing the prime minister and all ministers kyesimanyi nti kabineti yonna yagifuumudde si lwakuba nti ayagala si lwakuba nti tabaagala kukola nabo wabula olw'okubeera nti akazito kamuteekeddwako abavubuka be tuyita ba Gen Z oba Generation Z abatandise okuba nga basalirawo amawanga gaabwe kubanga be bangi era nga kigambibwa nti mu ggwanga lino erya Madagascar abavubuka abali mu myaka egyo ababadde bayi ku street kigambibwa okuba nti bakola ebitundu nga 65 ku buli 10 kyokka wano mu Uganda mpulira nga abavubuka bakola ebitundu nga 75 ku buli 10 nga akuweereza ndi mu abo above 75% of the Uganda population kigambibwa nti bavubuka kyokka mu ggwanga erya Madagascar okusinziira ku statistics zennina sigamenti za nkomeredde bagamba nti above 65% of the population kigambibwa okuba nti abavubuka abo bali mu myaka egy'emito kakati abavubuka abo be bagamba nti pulezidenti waabwe amanyidwa nga Andre Rajoelina tebaagala kuddamu kumulabako newankubadde nga kabineti yagiyiye n'atuuka n'okugoba prime minister we bagamba tetuwagala kumanya tetuwagala kuwulira twagala kulaba ng'omukulu agenze mu maaso n'okuba nga agenda kakati wuliriza ekiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu ogwa British Broadcasting Corporation oba BBC nga nkakasanze n'awampuliriza tukimanyi bulungi nnyo nti guno gwe mukutu ogukyasinza okubeera ogw'amaanyi okwetola ensi yonna nga singa gwekukolako eggulire ebintu biyinza okuba nga si byebimu wuliriza nga bagamba nti Madagascar police fire tear gas as president fails to placate protesters nti poliisi n'ab'ebyokwerinda mu ggwanga erya Madagascar bakozesezza omukka ogubalagala n'amasasi oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okulemererwa okuwulira omulanga gw'abavubuka gwe bamulaajanira mu ggwanga eryo police in Madagascar have fired tear gas as hundreds of young protesters returned to the streets of the capital Antananarivo despite the president agreeing to dissolve his government. Nti polisi mu ggwanga eryo esigadde kuba omukka ogubalagala kubanga n'abantu nabo basigadde beekalakaasa newankubadde president yakkiriza n'adissolvinga kabineti ye naye wulira ekyenjawulo ekiri mu ggwanga eryo. Kigambibwa nti okwekalakaasa okuli mu ggwanga erya Madagascar kwasibuse ku Facebook eyalangiridde okwekalakaasa oba engeri gye batandisemu okwekalakaasa kwatandikidde ku Facebook wulira amaanyi ga social media. The so-called Gen Z protests have seen thousands demonstrate in cities across Madagascar since Thursday, demanding an end to repeated water and power cuts. Okwekalakaasa okwabavuka ku batumye Gen Z protests kwatandika ku lunaku olwokuna olwa wiiki ewedde ng'abavubuka abali mu myaka egy'emito be tuyita ba Generation Z nga bagenda maaso n'okwekalakasa emitwalo n'emitwalo nga bayika ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo balaga obutali bumativu bwabwe ku ngeri amasannyalaze n'amazzi gye gabeera nga tebagakozesa bulungi tebagafuna bulungi era nga gavaavaako. President Andre Rajoelina sacked his government on Monday, but protests responded to calls on social media for a fresh rally on Tuesday. Uliriza nti president yagonze nagenda maaso n'okugoba kabineti ye yonna n'agigoba kati wenjogerera alabika akola yekka okujjako n'abayambi babatonotono wabula nti newankubadde yagobye kigambibwa okuba nti ku Monday abavubuka babadde bazzeemu dda okwekuŋŋaanya era ng'okwekuŋŋaanya kuno baakukoledde ku social media. Uliriza
A message on the protest movement's Facebook page expressed disappointment with the president's speech, calling for him to apologize and take responsibility after protests were killed by security forces. Nti waliwo page eteekayo oba updating ku nsonga z'okwekalakaasa kuno oba gye bayise protest movement's page Facebook page baategeezezza nti tetugenda kulekerawo okwekalakaasa kubanga tuli disappointed era tetuli bamativu ne speech omukulembeze gye yakoze nga bagamba nti yabadde nga aduula yabadde nga akudaala kyokka ng'ate ebintu bino bannaffe bafiiriddemu era nga kigambibwa nti abeekalakaasi abawera ddala battiddwa abasajja b'ebyokwerinda amagye ne poliisi nga bo munnange bagezaako ogenda maaso n'okuba nga baziyiza n'okulwanirira pulezidenti waabwe. Kaakati oluvannyuma lw'amaanyi amangi agakoleddwa abavubuka bangi battiddwa nga n'abalala bakyali mu malwaliro. Pulezidenti bwe yazze okwogera mbu newankubadde yakkiriza n'agoba kabineti ye yonna bono bagamba nti mu njogera ye yabadde nga akudaala nti fine kabineti yagigobye naye yabadde nga akudaala. Kakati ulabye bamwagaza abavubuka ba Generation Z bagamba nti pulezidenti w'eggwanga lya Madagascar baagala ekisooka yeetonde, ekyokubiri akwate oba bavunaane ssekinnoomu abasajja b'ebyokwerinda abagenze maaso n'okukola ebikolobero ku bannansi abadde beekalakaasa ng'ate okwekalakaasa kukkirizibwa mu mateeka. Bino nno babibanja omukulembeze w'eggwanga lyabwe. Ekisooka akole public apology yeetonde ku speech gye yakoze bwe kiba kisoboka n'okugiddamu agiddemu. Owulira obuyinza bwa bannansi singa baba bategedde ssemateeka waabwe. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV. Sebamuli Patrick nzengenda maaso n'okubanga nkuweereza. Wuliriza. The UN's human rights chief previously said security forces had used unnecessary forces to quell the unrest, adding that at least 22 people were killed and 100 others injured. Nti n'ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu nakyo kyatuuse okuwalirizibwa okuvaayo nekyogera ku nsonga eno ne kitegeeza nti ekyamazima ab'ebyokwerinda mu ggwanga erya Madagascar ekyamazima baakisussizza, baakozesezza eryanyi erisusse oba ku biragiro by'omukulembeze waabwe babadde babikola nga bo. Naye kigambibwa nti ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu kyavumiridde ekikolwa kino nga bagamba nti ekyamazima poliisi n'ab'ebyokwerinda mu Madagascar bakozesezza amaanyi ag'ekika ekya waggulu ennyo mu kugumbulula obugumbuluzi abeekalakaasi era ne bakakasa nti abantu 22 be bakakasibwa nti battiddwa, abalala 10 ne bavaawo n'ebisago eby'amaanyi. Minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga foreign minister w'eggwanga erya Madagascar yeegaanye n'agamba nti ekitongole ky'amawanga amagatte ezo figures ekiwa ekyamazima teziriiyo era nga bw'obimanyi nti abakungu mu gavumenti bagamba nti abantu be bagamba nti 22 be baakattibwa ffe tetubamanyiiko tetunnabattako. Kyokka ate nga ne mu kiwandiiko ky'ensoso kuwa kikakasiddwa nti abantu abaakattibwa bawerera ddala 22. Ate yo gavumenti egezaako ogenda maaso n'okuba nga yeegaana. Kyokka nga kigambibwa nti ba abeekalakaasi balayidde okufa n'omuntu era nga tebagenda kuva ku street ku nguudo z'ekibuga Antananarivo n'ebibuga ebirala nga we mbikugambye. Okwekalakaasa kuno kwakatwala kumpi wiiki ng'emu n'okusoba naye ng'abeekalakaasi bagamba tetugenda kulekeraawo. Wuliriza, nkugambye amazzi n'amasannyalaze okuvaavaako mu kibuga Antananarivo n'ebibuga ebirala. Kakati ate essaawa zino ebigambo bikyuseemu. Abavubuka bagamba nti kale ne bwe muba mubitereezezza ebyo mugenda kubitereeza embeera esigale nga yeemu. Kakati wulira kye baagala gwampuliriza. The demonstrators current goal wetwogerera ekigendererwa kyabwe resignation of the president Andre Rajoelina. Nti kati ebisigadde byonna bakkiriza nti muyinza okuba mugenda bitereeza naye we munaamala okukkakkana embeera neddawo mugenda kubizzaawo. Kakati kye baagala ye mukulembeze Andre Rajoelina okgenda mu maaso n'okubeera nga ava mu buyinza obw'entebe. Wetwogerera nga kigambibwa nti ebisale eby'entambula transport fares sente batandise okuzirinnyisa kubanga basuubira nti abantu abamu abatambula bandibanga tebagenda mu kibuga kukola, balabika bagenda mu kibuga kwegatta ku beekalakaasi. Kati abasajja kye bakoze ne batandika okulinnya ssente z'ebyentambula balabe nga bagezaako okuwaliriza abantu okukendeera mu kibuga Antananarivo oba n'ebibuga ebirala ebiriraanyaawo ebibuga eby'amaanyi okulaba nga bakkakkanya okwekalakaasa. Omukulu ono amanyiddwa nga Andre Rajoelina kabineti nkugambye yaba minisita 27 naye bannansi bagamba nti amazzi n'amasannyalaze bivaavaako kabineti yammwe ssente muzikavvula bukavvuzi. Wuliriza, Andre Nirina Rajoelina yazaalibwa ngina ku mwezi 3 omwezi ogw'okutaano omwaka gwa 1974 balabalamu awo mbulira emyaka gy'alina layika giringa 5 mugumu ne 5 mugumu na ndooza n'emyezi egigwamu. Yazaalibwa mu kifo ekimanyiddwa nga Malagasy
nga kino kye kimu ku bibuga ebinene mu ggwanga erya Madagascar era nga kigambibwa nti taata we oba bazadde be baalimu omusaayi gw'eggwanga lya Madagascar n'omusaayi gw'eggwanga erya Bufalansa kugambye Bufalansa ye yakolonizing eggwanga lino. Taata we yali businessman era akoledde eddala emirimu egy'enjawulo mu ggwanga eryo. Omukulu ono mutabani we amanyiddwa nga Andre Rajoelina abadde president w'eggwanga eryo okuviira ddala mu mwaka gwa 2019 era kigambibwa yaliko president wa provisional government wakati wa 2009 ne 2014 nga bwe nakugambye okwekalakaasa okwaliwo ne kutwala president oli. Ono nga tannaba kubanga ayingira ebyobufuzi by'eggwanga eryo yali ali mu kye bayita private sector era nga alina kye bayita printing and advertising company yali eyitibwa Inkjet oba Injet mu mwaka gwa 1999. Then oluvannyuma lw'okubeera nti taata we musajja yaliko omulwanyi ate nga atambula bw'atyo omukulu ono yayingira ebyobufuzi era bwe yabiyingira yasooka n'akola ekibiina ky'ebyobufuzi ekimanyiddwa nga Young Malagazis Determined. Ekibiina kyo yalinga akiyita era yalondebwa nga meeya ow'ekibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Antananarivo yaliko road meeya w'ekibuga Antananarivo mu mwaka gwa 2007 we yalondebwa. Wabula we yabeerera mu kifo ekyo kigambibwa okuba nti yakulira oba yakulemberamu oludda oluvuganya opposition movement oluvannyuma lw'okubeera nti president yaliko amanyiddwa nga Marc Ravalomanana nga bwe namukugambye mu mwaka gwa 2009 ono ye yakulembera okwekalakaasa okwaleetera president oli okubeera nga yaggyibwa mu buyinza. Kakati we twogerera waayita akabanga katono n'alondebwa okubeera president w'ekibiina ekimanyiddwa nga High Transitional Authority of Madagascar. Kakati omukulu oyo n'akikulembera. Bigambo bingi nnyo naye ng'okwekalakaasa kukyagenda maaso mu ggwanga erya Madagascar sijja kulwayo nnyo kubanga amawulire mangi ge nnina okubeera nga nkutuusaako naye nga ye omukulembeze awaliriziddwa okubeera nga cabinet agidissolvinga. Bino byonna n'ebirala ogenda kubimanya singa weekuumira ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kanzije tubeere nga twengalayo ne update.